Eno ye program yo ensulo eyenkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Kulamusiza omulabi wange enkyaleero. Nebaza Katonda akukuumye ne tusinkana nate ku TV yaffe ennungi 3 ABN era kwebaza okubeera ku programu esooka eno ku makya ey'ensulo ey'enkya. Programu eno nnungi nga tutandika olunaku luno ku makya ng'obudde bugenda okuvaako eddiba era ne tubeera wamu ne twekwasa Mukama. Tutandika ku ssaawa 12 ne tutuuka 12:30 era sijja kuwa kugamba tegeezaayo munno omulala gw'omanyi nti ayinza okuba ne TV ng'asobola ogituninga naye ne yeetaba ku programu eno. Tukusabira era nga tukwagaliza olunaku olulungi n'obulamu obulungi Mukama akuwe ebyo byonna bye weetaaga ng'okusiima kwe bwe kuli ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Tusabe. Ayi Kitaffe omulungi tukwebaza nti oli wamu naffe n'enkya eno era tuteeka obulamu bwaffe emikono gyo obeere naffe olunaku lwonna omwoyo waatuluŋŋamya era tufune obukuumi obuva waggulu kubanga ffe tuli baana bo era nga tusabira n'abantu abalala bonna abatanakutegeera bafune okumanya n'okusalawo okujja gy'oli ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe ekyaleero kiriko omutwe ogugamba nti kirungi gy'oli. Naawe kirungi gy'oli. Kiki ekirungi gy'oli? Tugenda kukiraba olwaleero luno. Era olunyiriri okujjukira luli mu kitabo ekyabikolwa by'abatume essula 8 essula 1 olunyiriri olw'omunaana. Bikolwa by'abatume essula 1 olunyiriri olw'omunaana. Nga kigamba bwe kiti nti naye muliweebwa amaanyi Omwoyo Omutukuvu bw'alimala okujja ku mmwe. Tuliweebwa amaanyi Omwoyo Omutukuvu bw'alimala okujja ku ffe. Naye muliweebwa amaanyi Omwoyo Omutukuvu bw'alimala okujja ku mmwe. Nammwe munaabanga bajjulirwa bange mu Yerusaalemi ne mu Buyudaaya bwonna ne mu Samaliya ate n'okutuusa ku nkomerero z'ensi. Tuliweebwa amaanyi. Kitegeeza tetusobola kuba bajulirwa be nga tetuweereddwa amaanyi. Kristo yakiraba nti twetaaga amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu bw'alimala okujja ku ffe. Ebigambo bino yali abibuulira abayigirizwa abatume nga bagenda okukola omulimu gwe. Kristo yali amaze okubalaga buli kimu era nga bagenda kukola omulimu naye ng'amanyi nti beetaaga omwoyo we. Agamba mu Yokaana nti sibalese nga bamulekwa naye n'atusigira omwoyo we omutukuvu. Ajja tuyigiriza atujjukize byonna. Ekyo yakigamba abayigirizwa akigamba ffe leero nti tulina omwoyo omutukuvu ffe tutamukozesa atujjukize ate atuyigirize. Yensonga lwaki buli lwemba nsaba lwemba ngenda okusoma Bayibuli nsooka n'okusaba. Era naawe gube muzeego nti buli lwogenda okusoma ebigambo ebitukuvu saba kubanga yatwekera omwoyo omutukuvu atuyigirize. Tolina wojja kuyita kuyiga ng'omwoyo wa Katonda tumusabye kujja kukuyigiriza. Kakati akugamba ati naawe kirungi gy'oli. Kiki ekirungi gy'oli? Ekirungi gy'oli nti buli lwogenda nga oyigiriza ekigambo kya Katonda naawe oyongera okunywera mu kigambo ekyo. Toviiramu awo. Tujja kuzuula mu maaso nti emirundi egimu tuyinza okuyigiriza naye ate bambi abantu ne batawaayo obulamu bwabwe eri Kristo. Naye oba toviiriddeemu awo kubanga naawe oyongedde okuyiga. Oli mulungi kati okusinga bw'obadde kuba weeyongedde okuyiga ekigambo kya Katonda n'ogeziwala. Olwekyo temugwamu maanyi. Pawulo yagamba nti ye yasiga, Apolo n'afukirira naye Katonda yakuza. N'olwekyo gwe kola ekitundu kyo
oba osanze nga nze bwe nagenda wali nensanga nga ndi afukirira ng'omulala yasigadda. Amiina, erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kati omwoyo wa Katonda bwe twongera okusaba ate yasobola okukuza ensigo eyo, tugenda okulaba ng'omuntu awaddeyo obulamu bwe eri Kristo. Naye nga ba Apolo babadde bangi abafukirira, ne abasize ensigo nabo babaddewo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kakati emirundi mingi era tukyeyongera n'ekyokulabirako eky'omulimi, ebyokuyiga bingi nnyo mu mulimu gw'okulima, nti bwe tulima tusuubira okufuna amakungula ku nkomerero y'okulima kwaffe. Amakungula gano bwe tugafuna tulya, tuwaako mikwano gyaffe, mpozi ate bwe gaba nga mangi tusobola n'okutundako. Kati awo ne tubanga ebyo bye tutunulya tufuna nnyo. Okeera enkya n'ogamba waayi kannime kasooli wange nja kulya, nja kuwaako mikwano gyange, nja kutundako nfune ne ku ssente. Naye ne bwe tutandikungudde, wano omuwandiisi agamba nti tuba tetuviiriddeemu awo. Omulabi wange nkyeno kituufu oba toviiriddemu awo. Bw'olima n'otokungula, bw'oba obadde tokimanyika okiyige leero oba toviiriddemu awo. Agamba nti okulima okulima ebanga exercise. Owulira otuuyana, omusaayi gwo ne gutambula bulungi, kati omubiri gwo ne guba mulamu ng'olima. Ekyo nno kimu tosooka kinyooma. Ekyokubiri, mbw'owummula ebirowoozo, kubanga bw'obeera mu nnimiro, bannange ekyo nkikakasa kituufu nti bw'obeera mu nnimiro, bw'obeera olima, jjukira oba otunuulira ebitonde, oba otunuulira ekitooke ekirungi, n'otunuulira ettaka lino ddungi. Enkuba bw'eba yatonye onoolaba ettaka lino lijja kukola bulungi. Kakati n'otunuulira byosiga ebimu ne bitandika okumera, amaanyi ga Mukama. Kwegamba ekirungi ky'okulima nti obeera otambula ne Katonda, oli ku maanyi g'obutonzi bwe, nti yatonda ettaka lino alikuteereddewo, gwe raba n'ensigo ye yazitonda oziteekamu, byonna by'okozesa si bibyo. Kaakati otaddemu emeruse ensigo, etandise okukula, ereese ebimuli, ereese ebibala. Kaakati buli lw'otunuulira ebintu ebyo owummula ebirowoozo, nti ebirowoozo byo ne biva ku bizibu ebikwetoolodde, ebikulwanyisa, ebikutawaanya obwongo. Nina abantu bange bemmanyi abamu nti batuuka ekiro tebeebaka, n'abeera mu birowoozo kubanga tali mu nnimiro, ali mu buliri, oluusi n'ettala aziggyeko, kati obwongo ne budda mu bizibu bwowe, kaakati ate kino, kaakati ate kiri tekiriiwo, ate ne kino. Naddala ate abantu bwe tugenda tukula, abantu ne balowooza abaana, abazzukulu, ate okusoma, ate ono tannawasa, kati ne tuba mu birowoozo bingi. Ate ono ayagala kunzita, ate ono yabbye ettaka lyange, ate olaba ebizibu bingi. Naye bw'obeera olima, ng'olima n'amaanyi, omuwandiisi ono agamba nti ebirowoozo byo biva ku nnyanja y'ebyo byonna ebikulwanyisa, ne bibeera nga biwummula. Owulidde ky'obadde okimanyi. Ate kikuwa okwetaba n'omutonzi, nakyo nkikoonyeeko. Mbu kikuwonya n'endwadde, kubanga omubiri gwo guba nga gw'amaanyi, oguwa amaanyi, olima. Endwadde ezimu munange ziwandukamu. Tekyewuunyisa nti abantu baffe mu byalo, mu mbeera gye twandirowoozezza nti si ennungi ennyo, ate bawangaala kubanga balimi. Kikuwa obulamu obulungi okusinga ono akeera n'atuula obutuuzi, n'atambulira mu mmotoka, n'abeera mu biwujjo. Kaakati ye oluusi ate embeera teba nnungi nnyo. N'olwekyo buli muntu Katonda we yakuteeka, erinnya lya Mukama lyebaze, kubanga ate alina byakuwonya, alina byakuwa. N'olwekyo ate ku nkomerero Mukama ng'asiimye n'olyoka okungula n'ofunamu ebintu ebivuddemu. Okulima kulungi nnyo. Okulima kuvaamu emigaso egyo gyonna eri obulamu. Kansubire nti ekyo obadde okimanyi, oba obadde tokimanyi era okitegedde leero. Kati n'enjiri nayo bw'etyo. Enjiri ereeta emyoyo eri Kristo. Naye bwe tuba tubuulira enjiri twagala abantu bangi balokolebwe, baweeyo obulamu bwabwe eri Kristo, babatizibwe,
begatte ku kisibo ekirindirira mukama waffe Yesu Kristo komawo omulundi ogwokubiri. Naye singa abantu babanga tetubafunye kubanga Katonda yakyusa emitima, singa baba tebafunise era gwe toviiramu awo omutwe gw'ekyokuyiga kyeguvudde gugamba nti naawe kirungi gy'oli. Jjukira nti buli lwe mba mbuulira enjiri mba neebuulira nze, kubanga gwe mbuulira emirundi mingi anteekako amaaso n'agansimba bulungi nnyo bw'ati n'agamba yogera tulabe, naye aba ayagala kulaba nti oyogera by'okola. Ekintu kino nno katukiteekeko nnyo essira nti buli lw'obuulira enjiri yogera ebigambo naye nga naawe omanyi olw'ekisa kya Katonda naawe ojja bikola. Tobbanga ate nga gwe oli mubbi, toyendanga nga oli mwenzi wa kitalo, towaayirizanga naye ng'ogeya n'owaayiriza abantu. Live by example. Kola kyoyogera nga naye osobola okikola ng'abantu bakiraba mu bulamu bwo, era bajja kulaba nga kikola nabo bakyegombe, si weewaawo. Kaakati ebigambo bino tulaba nti bwe tuba nga tubuulidde enjiri omuntu n'atakyuka, ebigambo bino bikola mu bulamu bwaffe nti oleeta emyoyo, naye bwe gitajja ebigambo bino bikola mu bulamu bwo. Ekkanisa etabuulira njiri n'olw'ekyo eba mmenyefu, ekkanisa eba ndwadde, ekkanisa esaanye okubuulira enjiri. Bw'eba tebuulidde enjiri eba n'obumenyefu, eba nnafu, eba ndwadde. N'olwekyo buli lw'ekkanisa lwebuulira enjiri naye efuna amaanyi, efuna okumanya Katonda, efuna okumwesiga ng'ekigambo kiri kyebuulira bwe kyogera. Singa abooluganda bonna mu kkanisa babuulira enjiri, ekkanisa ebeera y'amaanyi. Ekisinza okuleeta obuzibu nti n'omulabe Sitaani kino akimanyi. Akimanyi nti kkanisa eno singa eneebuulira enjiri ejja kunzibuwalira. Kati y'ensonga lwaki agenda akusala enteega. Omuntu gwe basaze enteega kitegeeza tasobola kutambula. Akusala enteega n'endasi yonna n'agiggyamu ejja okuleetera okutambula okukola omulimu gwa Kristo. Abasajja n'abakazi ababuulira enjiri baba n'amaanyi, amaanyi agasinga gali munda mu bulamu bwabwe nti bakola nga babuulira nteekwa ogenda, nja kgenda. Yova olaba nti ne theme omulamwa ogwa strategic plan ya General Conference gugamba nti nja kgenda, I will go. Olina okuba n'ekikugamba nja kgenda. Kasita kiba nga tekiriimu, emirundi mingi tulemererwa. Onoogenda obuulire enjiri, era bw'onoobuulira enjiri ebigambo ebyo naawe obiwuliriza. Ebigambo ebyo bitambula nga bikola mu bulamu bwo. Ekkanisa enywezebwa kubanga mubuulira enjiri. Oba ekkanisa erinda bulinzi, teeka ngende ku Sabbiti nsabe, namaze kati kanzireyo eka. Nedda. Kristo atugamba mu Matayo sura ya 28, olunyiriri olwo ndwogera nnyo, olunyiriri olw'18, kale mufuule amawanga gonna abayigirizwa nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, nga mubayigiriza byonna bye nabalagira, era laba ndi wamu nammwe okutuusa emirembe gino lwe giriggwaawo. Amiina. N'olwekyo obwo bwe bubaka bwe yatulekera, gwe mulimu gwe yatulekera. Oli yabuuza nti omulimu gw'Omukristaayo kye ki? Ye Kristo ogwo gw'amanyi. So sikeera nkya kulya mmere na kuzaala baana na kubaweerera kyokka, naye nabo babuulira enjiri, obafuule abayigirizwa, babatizibwe mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, baweeyo obulamu bwabwe eri Kristo, batambula wamu naye. Olwo tujja kuba tutambula ne Kristo. Ate bwe tubabuulira naffe twongera okunywezebwa. Bwe tubeera nga bakkiriza ffenna tubuli babuulizi ba njiri, kitegeeza nti ekkanisa nnywevu,
ekkanisa ngumu, ekkanisa erindirira Kristo emugambe emwanjulire abo be yaleeta gy'ali nga ffenna tuli banywevu tuli bagumu. Yes, oyinza okuba okyalina obunafu nga nange nkyalina obunafu mu nsonga eyo, naye Bayibuli bwete bwetuyigiriza egamba tubuulire enjiri. Tusobola okubuulira enjiri nga tuwagira omulimu gw'okubuulira enjiri. Enjiri bw'ebeera egindi ng'eyinza okwetaaga ensimbi, eyinza okwetaaga eweema, eyinza okwetaaga ekifo, kati gwe n'obagulira ekifo nga bafunye ekkanisa ey'abantu ababatizibwa nga olina ssente Mukama yazikuwa ng'oli muwanika we. Eyinza okwetaaga abantu abagenda bayita abantu nga gwe wadde ekiseera kyo. Buli muntu kitundu kya mubiri gwa Kristo. Katulabe we tuyinza okwenyiga, oba tulina ssente tuzikozese, oba tubuulira njiri tugibuulire. Naye enjiri bw'ebanga tugyetabyemu nga tubuulira abantu, kuba tulinawo okubuulira kwe tubuulira nga tubuulira muntu ku muntu, muliraanwawo, omupakasi ali ewuwo, housemaid, omukyalo oyo omuyambi ayambako ewuwo, nga tuva waka ne tufuluma ebweru w'oluggi lwaffe ne tutunuulira abatwetoolodde awo. Olwo tuba tubuulira omu ku omu, si ku kadaala. Kati enjiri eyo nkulu nnyo nayo, nti kubanga lwaki erinamu enjawulo kugwa okuwaayo ssente bali ne babuulira, kubanga naawe oyongera okunywezebwa. Kubanga bw'ogenda okula, kirungi nnyo ogende ng'okula mu mazima n'okunywera mu Kristo Yesu. Olwo ekkanisa eba enywera. Oba ojja kubuulirira abato, oba ojja kubalaga ekyokulabirako, oba otegedde engeri ya Yesu. Yensonga lwaki ekimu ku misingi gy'ekkanisa eno kirimu ekigambo kyakeegattako. Twalina 27 emisingi, kati tuna 28. Okukola ki? Okukula mu Kristo, growing in Christ. Kyakirina okweyongerako nti buli lwe nnyongera okuyiga ekigambo ate nkula mu Kristo, nyongera okumusembera n'okumutegeera. Era nsaba Mukama atuwa omukisa ng'ayongera okukozesa obulamu bwaffe okukola omulimu gwe. Wano waliwo ekigambo nti ekkanisa eyo twalabye nti Sitaani alwanyisa ekkanisa, kubanga amanyi buli lwe tubuulira enjiri twongera okubeera abazibu gy'ali, ate ne twongera n'okusaakiriza eri abalala nabo n'atabasobola. Kakati tulina okumanya nti omulabo oyo bw'aba waali tubeere basabi, tusabire abantu ba Katonda abatannamanya Katonda n'abo abamutegedde, ffenna tukole omulimu omulungi n'abali baweeyo obulamu. Kubanga jjukira gwe ekkanisa, buli lw'onywera ekkanisa naye eba enywera. Yesu yasuubiza amaanyi nga bwe tugalabye mu bikolwa by'abatume ssuula esooka lunyiriro 8 nti mulibeera naye muliweebwa amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Era amaanyi gano tulina okugasaba buli kaseera. Amaanyi g'Omwoyo Omutukuvu tugeetaaga. Bwe gatabeerawo mu ffe tetusobola kukola mulimu gwe, kubanga agambye tumala okugafuna nammwe munaabanga bajulirwa bange mu Yerusaalemi, mu Buyudaaya bwonna ne mu Samaliya n'okutuusiza ddala ku nkomerero y'ensi. Omulimu gutuuka ku nkomerero y'ensi. Yatusuubiza amaanyi. Kati buli lw'owulira ng'okyabulamu endasi, saba. Nsaanye okusaba Katonda ampe amaanyi ago. Akasimu k'ekiseera kino kalumiriza nnyo ensonga eno, kubanga ensonga eno ejja kunyweza ggwe ali mu kkanisa ate ewa omukisa abalala okukkiriza Kristo. Nsonga nkulu nnyo mu kiseera kino eky'enkomerero. Yesu yasuubiza amaanyi gano, amaanyi ekigaleetera okuba amatono, nakyo katukirabe. Ekireetera amaanyi okuba amatono mu kkanisa ya Katonda, emu ku nsonga lwaki tulaba kitono amaanyi gano ag'Omwoyo mu bulamu bwaffe ne mu kkanisa zaffe, kubanga tukola bitono ebiyita Omwoyo wa Katonda. Kubanga buli lw'oba obulira enjiri olina okuyita Katonda, Omwoyo wa Katonda ajje akuwa amaanyi. Kati oba tobulira njiri kitegeeza tukola bitono, tetumuyita tatajja kubeera mufe, kubanga Omwoyo aba ayagala omuwe omukisa ajja akole. Naye oluusi obulamu bwaffe tubutambuliza ku birala,
tuli mu bintu bya nsi, tuli mu kunoonya ssente, tuli mu kukola bino na biri, kugula ttaka, kuzimba mayumba. Naye oli yayimba oluyimba nti tetulizimba nnyumba ne tutazisulamu. Tetulirima mmere, ne Bayibuli bw'egamba tetulirima mmere omulala n'agirya. Ne wano emirundi emeka ng'olaba abantu nga bazimba amayumba ne batagasulamu nga bafudde. Sikutiisa butiisa. Emirundi emeka ng'olaba abantu bagasulamu ne gabeeraawo ne basulamu era batuuka ekiseera abamu baba bakazimba nga tebagasuzeemu, balala be bagasulamu. Kubanga ekiseera ensi eno yakaseera katono, n'ebintu bye tukola tujja birabako katono. Oba wa mukisa okusula mu nnyumba emyaka 10, abamu basulamu olunaku lumu, abamu baleetamu buleesi mulambo. Naye tetulizimba nnyumba nga tuse mu Bwakabaka ne tutazisulamu. Kwa wano tufuba wazimba ennyumba, wagula poloti, ebintu ng'ebyo. Naye erisi bye biriba bituluma. Tuliba tulimu, oli yatugamba yatuteekerateekera, mu Luzungu agizita na mansions, agayumba ag'omuwendo aganene. Mu Luganda agamba ngenda kubateekerateekera ekifo. But it's going to prepare mansions for us. Kwanga kisikkafu bufo nti ojja kusula weebaka nga bwe tugenda ku lumbe ne weebaka mu kafo kamu. Tweme kitwala bwe kityo nga ekikyuse mu Luganda bwe kigamba. Naye ebifo woogenda n'osula, oba wali osuzeeko mu woteeri oba mu kifo eky'omuwendo ate kiri kyayitirira. Is going to prepare for us places, but they are mansions. Amaaso bye gatalabangako. Nolwekyo ekkanisa zaffe tuziwa amaanyi, ffe ekkanisa nga tuyita Omwoyo Omutukuvu, nga tukola ebyo ebireetera ekkanisa okufuna amaanyi, nga n'ekisinga obukulu kwe kubeera ababuulizi b'enjiri. Ekyo kye kireetera amaanyi okuba amatono mu kkanisa, kubanga teyeekwata ku Kristo. Kkanisa tetambula naye, kkanisa tekola mulimu gwe. Naye yadde nga tufuba tubuulire, tubatize, tukole byonna, naye ffe tukolera Mukama nga tumanyi tiyadde kiki ekivaamu, naye naffe tuba tulokoleddwa, tuba tulongera okuleeta amaanyi mu kkanisa ya Katonda. Katuleme kukaaba nnyo na kuzirika kubanga waliwo effort emu gye namanya bwe yamala okukolebwa, effort neevaamu omwoyo gumu. Abantu ne bagamba nti miliyoni zino ze tuyiye ku effort nga zigudde butaka. Naye omwoyo guno ogumu, omusajja oyo yafuuka omusumba, ate n'afuuka omukulembeze n'atuukira dda ku ddaala erya waggulu, naye ng'abuulira n'awaayo obulamu bwe n'akolera Mukama. Ekyo tekyali kya muwendo, era mmanyi nti Katonda ali wamu naye, ne kati bw'ali Katonda ali wamu naye, era nange musabira bulijjo, kubanga yaweereza Mukama naye nga yakyuka bw'omu. Yeebale nnyo Katonda okumuwa okuwaayo omwoyo gwe. Kaakati ffe abalaba oyo ng'akyuse bw'omu tuba twongera okunywera. Ate bwe tulaba Katonda byamukozesezza, ffe tetuddaawo kugaya ti eno effort etusaze kino ki, nedda, ffe tukole omulimu. Gwe Pawulo yasiga, Apolo n'afukirira, naye Katonda yakuza ekyo kye tuba tusize. Katonda ajja kubeera naffe, ajja tuwa omukisa. Ye Mukama Katonda waffe takola nsobi. Kakati nga naatera okumaliriza, tutegedde ekyo kirungi gye tuli. Tutegedde tutya twetaaga omwoyo wa Katonda. Bwe tuba nga tuli mu kanisa nga tumuweereza, twetaaga omwoyo wa Katonda. Era yatusuubiza nti muliweebwa amaanyi Omwoyo Mutukuvu bw'alimala okujja ku mmwe. Naye ffe ab'ekiseera kino oluusi twerabira okusaba omwoyo oyo. Ono atuwadde ensonga nti y'ensonga lwaki oluusi tulaba nga amaanyi matono mu ffe. Kubanga omwoyo wa Katonda tewali bikolebwa kumuyita kujja kubeera mu kkanisa ye na kukozesa abantu be babeere ab'amaanyi, nga n'omulabe Sitaani oyo awuluguma nga empologoma abatya. Kaakati tulina okubeera abajulirwa ba Kristo.
ate tusirika busirisi Katonda tukolera ebirungi bingi nogenda okulaba tusirika busirisi tubeera abajulirwa be tewali nsonga yonna etunafuya naye jjukira naawe kirungi gy'oli buli lw'otobulira njiri weekotogera naawe kubanga naawe olina ekiba kitakweyongerako Mukama atuwa omukisa kaakano nga twongera okutegeera okubulira enjiri kulungi eri abo abatuwulira n'ate kulungi eri ffe ate ffe ekkanisa erinnya lya Mukama liweebwa ekitiibwa amiina kale tusabe ayi Mukama Katonda waffe tukwebaza tuwadde omukisa okuwulira ebigambo ebya leero nti watusuubiza nti tuliweebwa Omwoyo Mutukuvu era tulifuna amaanyi Omwoyo Mutukuvu bw'alijja ku ffe tusobole okubeera abajulirwa mu Yerusaalemi tusobole okubeera abajulirwa mu Buyudaaya tubeere abajulirwa mu Samaliya tubeere abajulirwa n'okutuuka ku nkomerero z'ensi Katonda waffe tumanyi nti watuteeka mu kanisa gye bayita Universal Church kanisa ey'ensi yonna tekuyita mu ngeri nnyingi tubeera abajulirwa ne mu nsi yonna ate bwe gutuuse ku luno ogwa live streaming ogwa TV ogwa social media ebigambo ne bituuka buli wamu weebale tuwa okulaba ate ne ku bigambo bino amagezi geeyongedde mu bantu wabula ekyo kitulage nti kiranga nti enkomerero eri kumpi tusebo tuteeketeeke okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba.